amyuka Ssaabawandiisi wetwogerera avuganya ku kifo yategeka okuvuganya ku kifo kya Member of Parliament owa EARA oba East African Legislative Assembly. Harold KAIJA nsanyuse nnyo okulaba nsaba obuuze kuba tulaba ku Soul TV tandike program. Nange neeyanziza nnyo Apollo siteekateeka ssebo abantu ayinza okulowooza nyinza obbivaamu mbirimu nnyo era ndi mu kuyigga kalulu ssebo nja kutwala mukisa guno okulamusa mikwano gyange abangi ennyo batava ku Salt naddala bwe tuli mu buwambe njagala okubasaasira byonna bye muyitamu njagala okwebaza feedback ze mugaba njagala n'okusaasira waliwo omuvubuka wange bamulumbye bamuyita Matovu avuga boda boda Abasajja atuyeye ebintu byonna yina mu nnyumba ne bamwera badde bankweje namuleka nga bamukubye ninawe Matovu njagala okusaasira mwebale nnyo mwebalire ddala kale Soul TV program omunyo ku makera twegatiddwako Honorable Burhan Byarwanga ye kazaka erya meya wa ghetto mukulembeze eluderi atenga yaliko ne speaker wa Kampala Capital City Authority KCCA nsanyuse nsebo kubanga otwegaseko enkyalero nange bwentyo muganda wange Apollo eri abatuwuliriza njagala okubakulisaayo mu byonna bye mukola kubasaasira challenges muyitamu okusomozebwa kungi ebimu tugenda kubyogera ku program kuno naye ate era njagala okuyozayoza abalina obuwanguzi bwebaze nga batuuka ku ofunye omwagalwa olina business gy'otandise empya abamasomero tutandise abazadde bwe bali njagala okubakulisaayo mwenna naye ate ekisinga obukulu njagala okubajjukiza bannange nti covid akyaliwo tukyali naye era njagala okubasaba musigale nga mukyayambala obukookolo munaabe mu ngalo temusemberera abantu kiteetaagisa era tubeere nga tukola buli ekyetaagisa okulaba nga twetangira obulwadde buno olwa programu eno masiki yange ngitaddeko olw'okubalaga akabonero nti nno masiki zikyaliyo tulina okuzambala naye olw'okuba nti nno distance gye tulina wano nnungi ngenda kugijjako ku lw'obulungi bwa ffenna tusobole okuba nga tuwuliziganya bulungi njagala okubeebaza abantu b'e Nakawa gye muli neebaze bannannyini masomero abasobodde okuba nga batandika naye mwami Apollo nga tetunagenda ku nsonga gy'oteeseteese twogereko njagala okuba omulanga era n'okuwabula okuva bagugulawo amasomero gazze nga gajja omuliro naye ate ebiseera ebisinga abantu abamu tebafaayo okunoonyereza kiki ekibaddewo bakivudde luddawa ne baagala okukyusa ne bateeka blame elsewhere naye ate nze Burhan nyine essomero eryange liri migaddawo bayita Bulworth Integrated Vocational Secondary School ekintu kyabayisa ekyo ky'amasomero ebiseera ebisinga baagala okiteeka ku bintu ng'amasannyalaze abaali awo nga gakaddiye oba abantu abalina enkaayana emabega kiyinza okuba nga kyali kituufu naye olwaleero jo okwosa twas over the weekend essomero lya Biraali ebwayise lyajja olwakwata omuliro description gye bakuwa nti baawulira sound nga y'amaanyi before the fire set off yanzijukiza ekintu kye nalaba nga ndi ku ssomero ewange abaana bano bagenda okuva mu covid abayizi nga bayina engeri gye bakyuse mu nneeyisa tuyina okusomozebwa kunene okulaba nga tubakyusa mu nneeyisa eyo okufiitinga mu society y'essomero abaana bajja n'amasimu bw'okwata akasimu ak'amapeesa kano kalina eryanda erivaamu omwana bagenda ne bakwata eryanda ne balijjamu ne bagenda ne basala ku waya y'amasannyalaze ne bateekako direct okukyajinga eryanda eryo bwe libwattuka oyinza okulooza nti bomu yeekoze eki nkyogera kubanga nakirabako ku ssomero ewange Katonda yanyamba nti nno tebwali mujjuzo ekintu kino ekyabeera ate tewaliwo bintu bikwata mangu muliro n'olwekyo nga banoonyereza ekivaako emiriro gino naye amasomero galina okufaayo ennyo okusookera ddala ekyokubiri nti naffe abazadde tugende maaso nga tubuulira omwana esimu ku ssomero agikozesa kyani gwayogera naye akola bizinesi ki gyatasobola kwewala okumala emyezi 3 then asobole okuba nga wabanga ze muluwummula abengadda mu bizinesi ze nga babadde alina okuba nga azikola so ndowooza nti ekintu kino ndikyogeddeko
bakama baffe abali mu byokunoonyereza babeere nga bafuna we batandikira okusooka kyakubiri nti ne bannanga bali mu bizinesi emu y'amasomero babeere nga bayongera okukiteekako nnyo focus okwewala okulaba nti no tufuna embeera gye tuba tweteekedde. Tweyanze nnyo twenzege Honorable Burhane Byaruhanga erudde eyo tukwaniriza nateera mu programu Omonyo ku makya amaanyi ze tusima Apollo tugenda kwogera ku nsonga ya emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu maka ate ezeemu nate okweyongera oba okulinya ensonga eno twajogerako emabegakaawo nga ebbeeyi y'amafuta erinnye era ekyaviirako emiwendo gy'ebintu okulinya naye ate we tujidde ku mpewo ng'ensonga eno yatuuse ne mu Parliament nga omubaka wa Kampala Central Honorable Muhammad Nsereko yanjiza ensonga eno ku floor ya Parliament nga asaba Ministry eya Finance ne Economic Planning eya ebyensimbi n'okutegekera eggwanga lino eveeyo etegeeze eggwanga lyonna lwaki ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ate ezeemu okweyongera. Twogera ku bbeeyi ng'eya ebintu nga sukkaali, ebintu nga sabbuuni. Kyewuunyisa nti omuti gwa sabbuuni ogwali nga gugula 4,500 wiiki nga 2 eziyise kati olwaleero kigambibwa nti mu bitundu ebimu guli ku siringi 900. Ne products endala zonna ezeekuusa ku bintu ebyo detergents biki byonna ebyo byayongedde okulinya naye tetwerabira nti nate n'ebbeeyi y'amafuta nayo kennyini okuva luli lwe yalinya olw'ensonga ezaaliwo mu biseera ebyo era yasigala ng'era ekyalinye waggulu. Pumps ezimu prices ezimu zikyalinye waggulu. Ebintu bino kizibu nnyo okubitegeera bw'oba ng'oli mu kifo ekikuwa omusaala omusava n'abamu abalina privileges ng'abalina fuel cards abalina abagula ebintu obulyawo mu maduuka bwebityo baba shoppinga mu ngeri ey'ekikungu naye ate omuntu owa bulijjo akuŋŋaanya 1,000 olwaleero bw'abeera nga ekintu nga kirinye ebbeeyi ne bekibeera 1,000 kyokka nga kikirinye ku price ey'ebintu ebyo ogenda okwekanga nga kimunyiize nnyo ate obulyawo n'obulamu obwa bulijjo bwongera okukaluba. Okusinziira ku kunoonyereza okumu n'abakugu abamu bagamba nti ebintu ebikozesebwa mu kukola ebintu nga sabbuuni byateekebwako omusolo byateekebwako omusolo import duty eya siringise oba no 10% y'ebitundu 10 ku 100 nti byeviiriddeko embeera eyo naye era minisita agambye nti agenda kukola okunoonyereza era aleete statement eri Parliament oboolyawo eneetunyonyola tukakase ebintu bino lwaki byongedde okulinya. Harold KAIJA kirungi nti olina background mu bya enfuna n'ebyensimbi. Omukugu okuva mu kitongole ekya UBOS Uganda Bureau of Statistics yavuddeyo olunaku lw'eggulo ng'ayogera ku inflation kuba ne inflation naye erinnye. Yategeeza nti inflation erinnye okuva ku 2.6% okunabuka kw'ensimbi kulinya ebitundu okuva ku bitundu 2 n'obutundu 6 kutuukira ddala ku ebitundu 2 n'obutundu 9 2.9%. Kitegeeza ki kino ate kyandibanga kivudde ku ki ate kikosa kitya ebyenfuna kusingira ddala ku bino eby'omuntu owa bulijjo ebikwatira ku ddala ku muntu owa bulijjo. Neyanza nnyo neyanzeege waliwo ekitabo bakita The Confession of an Economic Hitman. Kyogera abantu bwe manipulatinga emiwendo to mislead naddala statistics ezo erowooza ezo ezijja mu public sizagayadde ate professor wange Professor Dumba tatukkiriza nakati ekyo nekitegeeza ki eri omuntu wa bulijjo 2.9 ebyo byaffe nga tukawekwetinga okubala biki bye tulina okukola. So munezimu oli omusajja yawandiika ekitabo twalibanga ogoza mbunoosaana yakugamba mbwe eggwanga lye ebyenfuna bikola ki bikula bitambula naye gasimanya it will grow at 6%. Naye gwe nokkirira bonna ne b'omanyi nga mwenna mwongera kukka. So n'agamba no laga abantu ebikwatibwako ebyo mubisigaze mu boardroom mwe nga experts eri ebweru mwagire mu numbers. Kyovula kadola mu Modern Times America ekubuulira nti muguno omwezi twafunye emirimu 10,000 si percentage emitwalo 10 nti abantu we bati bavudde mu bwavu numbers oli akiwulire. Ensonga y'emiwendo okulinnya
nze njikuonako wano ng'oluusi ndoza mbaite munagiwulira n'abakadde tebannagiwulira naye kati ffe ababeera mu bapipo basempala babeera bakuliramu. Juzi nasanze omusajja omu nangamba negwe KAIJA omanyi covid kyeyaleeta ne mugamba nti omanyi buli omu nga nti amugamba nedda ofune ansa. Agenda okumbulira nga nti balirwana abe bana abakyala bagenda balagawa ng'embeere nga Akameeza kakoze eki omukazi agenda okujja bwati nga amanyi abakazi bamanyi okubala olwo firimu zino ezajjingo nzaagala nnyo nazirabanga nnyo yaga abakazi abo balaba mbu sente bazibalanga mileage mbasooka okumanya nti Burhani ono sente zijja najja namwesibako kati kubala alibulaga yibame omwalo yanjagala nga ndi bino ono omwala so yala nti Burhani ono bino byabala bijja kutoola nabyana emyaka egyo 3 nekitoola kanaziraba nga zigenda nadduka Burhani nalowooza nti yadduka n'emikisa gye wawuli asajja nti kazi bweralinga naye naye nga yakulabanga ono wagenda embeera egenda kulaki kudduka. So abakyala baddusidoga abenna akamanyako kubanga abantu ba interactinga nawo bulijjo. Nangamba ekirala ku kya sabuni kyogeddeko ye nga naye tanategeera bbeeyi oli amuwa 15 amugaa nti ondeetere half a bar n'agamba yino omusajja omukulu ye yalowooza omusajja omukulu nsabe nti ekitundu kyaki ky'omuti gwa sabbuuni naga ngenda kusaba muti bwaziteeka namugamba yongera ku ssente bukiyenga 13 nagamba nategeera mbu oli yagenza omugamba 15 nga ye omwendo agumanyi. Abamerika bwe bategeera Abamerika balina bakola amateeka gaabwe American kind of economy sijagala kubanga naye erimu abagagga ennyo wera 1% ng'ebyobugagga yaga nti abantu babiri balina sente ez'abantu bw'abawera miliyoni nga 10 nga bali abantu abo babiri sente zaabwe bagamba oli nga alina abakozi nga sente zakola olunaku lumu zisasula abakozi b'15 kati obutali bwenkanya obuli awo naye Amerika kyebakola bagamba nti palamenti seneti yaabwe teekolanga mateeka gabateeka mu mbeera ey'enjawulo n'abantu. Pulezidenti wa Amerika sibaano ntera okukyogera nti sente ebintu byakozesa awaka byogambye mugundi sabbuuni mugaati sukaali biki yabyegulira siffe tumulabirira yabyegulira kakati babigula era omwezi nibamulaga ki kagundi kire nga mukama waffe bino byakozesa ki nagamba naye guli omwezi oguwedde nga kya Amerika muli kye bagenderera president abeere ng'embeere ya bulijjo agikola ki emulwinginga muko ninene bbeeyi nga yalinnye kubanga kati nti bw'obanga mwina kagawagala nagamba nti Governor Bank of Uganda wa Uganda sebo n'omwenge gwanywa mumugumugulira bwagenda mu restaurant nga bajjaga mukubayo akasimu nti yagabaga njagala chips na chicken chips ne chicken oba za 200 oba mutwalo tobuulira bwagenda kugunda ganze njagala wine nayogera ekika kyayagala oba kyalinnye oba tekyalinnye kakati oyo yakubalira ebyenfuna byo tamanyi tabiwulira kati wano mbwakabina ku motoka sobusabu ati bajjuzeewo ngenda mbarara ngenda ggulu ngenda ki n'atamanyaako olunaku nti amafuta gagenda eggulu ga sente meka ewaffe twagenda tufuna kagundi omugenzi Kategaya akati Kategaya nga yamanyira ebintu ebyo kati abaali ayagala genda embarara akwata omwana mwekyeji ekyebiri mbwatekamnanga muzeeyi agwe tekakola ki Tegaya mbu kiki kati ng'alowooza 20,000 emitwalo 2 sente ki nyingi kati okuba mbu yali amanyidde eri cloud emmotoka ebeeramu amafuta n'embiri ekola ki efaanana bwete so kati zino zolaba nti obunabufu gundi bwa ssente obugundi ebintu okulinnya nti abantu bangi abali ku police level ebintu bino tebabiwulira kati ekituleetera obuzibu kati omuntu alina kaadi y'amafuta nga Burhani alina kaadi y'amafuta kuliko ye bamugamba mbu kuliko lita 10 naye tekuliko ssente za lita 10 kubanga olwaleero abantu baladaga nti awantu bulijjo mbadde ntambulira nteeka amafuta ga mutwalo gumu n'ekitundu
kane bwateekamu emitwalo esatu avuga akuba endobo KAIJA mu kaseera kano ng'abantu balwana okuza bizinesi zaabwe abantu balwana ne loans okusasula loans ze ba incurringa mu kiseera kya COVID-19 ne tubeera n'ebintu ne community prices okulinnya amasomero ga katandika obutandisi mu dakiika 2 olaba nga effect eriki obege sobola okubeera no kati nkusose n'enkulaga bwagamba nti mukazi wa gundi yagenze olw'ebyenfuna teweta kunnyonnyola nti biri bitya kiba kitegeeza bwe yalekanga omutwalo n'ebbiri zikoze eki ziganye eyasobola ngambe nti olwaleero nabamufuta ogamanyi nti wateekanga ebiri kati ebiri tegikyakola ki tegikyakola aye nakyogera no nga babana abasajja ano bakwesa amafuta nemaga ekintu kyemuli mu kukola kigenda kwetula kubanga olwali tulinga mu nsi ndala muzina train kuba train ez'amasanyalaze tujja kukozako nefe wano buli kimu kasookwata boti ku kintu eki kimu amafuta ng'ebintu ebirala bikola ki byeyongereyo omupresident yagala n'agambako emabega nti buli omu asere kyalina that statement was bad afune kyatalina ekyo ekintu kibi nti gundi waliwo ekitabo bakita the roaring 90s kiwandiikibwa Professor Joseph Eastings yali akulira economic advisor ba gundi ba Clinton yali annyonnyola obuzibu bw'ebyenfuna bya America era ya predictinga gundi kwetu crunch eyomu 2008 n'agamba President Reagan bweri president abagezigezi ababulamu amagezi amugamba nti kwa ba Republicans bagala kukola nnyo bagagga don't regulate kino kita free economy free enterprise nagala no regulation ba omanyi abantu bali mu business yemwe olwokuba bajagala bajja kwefuga nibata abantu buli omu ne ba exploiting abantu kakati banso ne bajja mweno guno yuga white housing boom ya America buli omu aguze nnyo ogule nyumba omanyi bona agigula emyezi wegiti oyayituna senga bino ebya cryptocurrency bagamba bona ateka mu sente bweziti umama gomanyi otya mu gokubiri njafuna seze so what happened is bwe kyagenda kigira abantu balawo kwewola sente nezibalimo okukola ki okuzaayo kati kwetu crunch eno bwetuuka nebamala okwabika nabuuza kiki ekizibu ekyayita ebyofula ya Amerika kwe kuba nti gavumenti yeetaaga okubaako bweragira mbwogamba nti abantu beefuge abanoga nti free tebajja kukola ki so nawano kyetugamba ebyenfuna yaffe waliwo ebintu bayita ebiri basic ebyobulamu bwaffe ng'amafuta amafuta gavumenti oba eyagala oba teyagala erina okubako bwewa kapu negamba ntosukkawo kakati bawidde mu kolutalo ng'obedde badde batubba kati abalaba bogedde ku 15 bogeddeko 15 mu 10 kakati banakuba emizinga 3-2 ojagenda otuuka enkya nga 15 mu ebi mu 3 olwo bayingira kakaaga so at the end of the day nze naawe abalina kabiru kaffe akatono kakali kwayogeddeko kati ojja kwetula nti ebintu byewagulanga mu mitwalo 2 kati mutale tebiwera ojagera emitwalo 10 bagenda emitwalo bwezityo sente bwe zinaabuuka ziri sponsors ze tubala ekyo kifu abantu balina okutuyambako wano zibalina drivers economy bazikwateko government eteka okubeera ne regulation waliwo n'ekiseera si kituufu wano mu Uganda tulina ekintu kimu titeri lunaku lwasoma bagira gati guno omusolo bagusaze fejaffe gibeera gikola ki so katusaba bayinza okwala galinga amafuta bagajja kusinyira 16 nga bali abasajja bagaba basaleko ne naawe n'omusolo okole ki ogusaleko tujja kulaba way forward honorable Burhan ensonga oba embeera nga bweri abantu ab'omu ghetto simanyi oba mwatandise ndo kifeeling oba temunaba anti kakati that is where bagula ebintu ebisinga ng'already luli twali tuli mu ghetto ng'embeera si nnungi ate olwaleero ng'ate byeyongedde omanya nti embeera egenda kubanga esajjuka naye embeera y'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo oba biyite essential goods bw'erinnya kitegeeza ebintu bingi naye muganda wange KAIJA abadde agezezaako okugiwa historical background nange kyenjagala okuleeta using my little knowledge mu critical thinking and analysis of what happens Great Crunch bwe yajja Uganda yali able okulaba nti no tusailinga through netugivaamu era wano baganda twali abamu ku nsi entone nnyo ezasobola surviving omuyaga ogwo ogwa Credit Crunch naye gyoli abalamu wano twalumbibwa ekimbe
ekya COVID-19. Omuntu yenna bw'atunulira bbeeyi y'ebintu olwaleero n'agitunulira nti nno bivudde ku mafuta okulinnya oba nga waliwo ekibaddewo eggulo n'atajjukira COVID-19 gye twava yali atya era embeera ya COVID-19 gye tuyisaamu twagiyitamu tutya era biki bye tulowooza kubanga waliwo abantu abamu bagambanga nti COVID-19 bulwadde naye bulabika bwaleetebwa abamu ku bakirimaanyi mu byensimbi abaagala okulaga supremacy nga baagala kulwanyisa some economies bo badde waggulu naye mu byonna ebijja bikolebwa that was just a hearsay ebijja bikolebwa ojja kwesanga nti abantu bangi baali tebakyakola entambula mu nsi across the world yali tekyaliwo ekitegeeza no business zaali nga zitambula kitono nnyo era mu byonna ekyo kiraga nti nno omuntu yali aleeta amafuta n'agatuusa e Mombasa ne gava e Mombasa ne gajja e Uganda ku ssente oba oliawo ezandibadde nga ntonoko aba takyasobola kukikola kubanga agagenda okujja agagenda kuba matono ate nga demand nnene olwaleero wetwogerera tutunulira nti ebintu ebbeeyi y'ebintu erinnye naye tuddeko emabega waliwo bulande yakolebwa government as a policy bwe bagamba nti nno baagala okulaba nga buli muvuzi ow'emmotoka ayingira akebererwa covid nga bamugyeko esente bwe ziti ekyo ne kijja kireetawo obuzibu nti n'abantu okusooka balaba nga sente nyingi kyali unnecessary ng'ate nga there are better ways we could handle this ne wajjawo strike eyo era okulinya kwa mafuta ekwatandikira after covid nekyo kyaggwa kyoyinza okubanga oyinza okukitundira nti nno kyaggwa naye the after effects ey'ekintu ekyo kubanga letujjagano ekyaggwali amafuta gandibadde gaddawo ku bbeeyi ya bulijjo naye nga wojja n'onoonyereza abantu bano bennyini abaali beekalakaasa balinga abaali beerabidde nti baalina amabanja ge baali baalya mu bizinesi gye baali ate batuulidde olw'okwagala okugamba nti eri polisi teri nnungi bagenda okuva mu wiiki zaali wiikisi 2 nga amabanja ge baali balidde ate nago geeyongedde kuba nawulidde nga waliwo abaali badde bagezaako ekinyonyola bali mu kusuubuza amafuta nti bagenda okivaamu ng'ate balina okusasula amabanja emabega ne interest rate ekitegeeza nti n'amafuta gano ge baali bagenda okuleeta ewaffe yadde nga kiri kyali kivuddewo baali balina okugatuseera basobole okuba nti no basasula ki ebbanja tebannaba kukimaliriza ekyo kati ate tulina okutunuulira amafuta ge tukozesa gavaawa who is the supplier mu africa ndowooza nti ensi ntono nnyo ezikola amafuta gaazo amafuta agasinga gonna ge tukozesa mu africa gava wabweru wa africa olwaleero tugamba waliyo olutalo mu Russia ne Ukraine fena tumanyi contribution ya Russia ku byamafuta g'ensi yonna gekola ki gekozesa bwogenda mu kyombo ky'Abawarabu Saudi Arabia UAE bonna tulina amafuta agavaayo nga tugakozesa ensi ezo tezistabilizing nko ziri mu ntalo buli lukya buli wabaawo instability efaanagana bwetyo tosuubira nti nno ebbeeyi y'ebintu naddala amafuta agagenda okutambuza emmotoka agagenda okukozesebwa mu factories ezigenda okufulumya ebintu bino nti kiyinza osigala nga kyekimu olwaleero nze ng'omutunuulizi kyenandibadde ndowooza mwembanga njagala kujjayo ndowooza yaffe ey'omu ghetto nti twandibadde nga focus kati Africa ne Uganda in particular tugifokasinga ku butya bwe tusobola okweyimirizaawo nga tetulilayinze ku mafuta oba butya bwe tusobola okutonya amafuta agaffe tugarifayinize tutya Honorable Ruhani ndowooza ekyo kyandibanga kikyatuliko wala kizibu okwewala kizibu okuba nti tusobola okubeerawo nga tetutambulidde ku global trends ngezi z'amafuta n'ebirala bwe bityo naye bw'oli mumativu ne gavumenti oba bakwati bak'ensonga enengeri gyekwatiddwamu awo gyenzija wenyini awo wenandiagadde mwami Apollo n'abatulaba ku Salt Media obuzibu bwetera osanga naddala ng'abakulembeze kwe kulowooza nti nno long term sustainable goals zituli wala nti wetunatandika okuzirowoozaako tetujja kwakivinga kitukola ki so nga ate osobola okwerekereza ekyolwaleero ekyokusanyuka n'eteekateekera ekiki kyogenda okukola ki okukola gye bujja kisolovinga embeera yonna ebeere ng'etereera olwaleero kyenandibadde nsuubira ababaka baffe aba parliament wamu ne executive arm
bandi badde nga batuula ne batandika okunoonyereza obuzibu buno buli luddawa era twandikoze kiriwa mu kifo ky'okudda mu kwerumaaluma ani yakoze kiriwa ani yavumye aliwa ani yeekalakaasizza lwaki tukoze tubeere nga tuli realistic nti olwaleero omuntu wa wansi asookerwako tugamba tuli mu covid twetaaga okunaaba mu ngalo what are we supposed to do sabuni alina okunaabibwa mu ngalo kati omuti gwa sabuni gutuuse ku mutwalo kati bagambye nti omuti gwa sabuni naye twaliyo nga liquid soap abamukola bituuseewa kitegeeza nti obulwadde bugenda kweyongera abantu bajja kulwala abantu bajja kufa Honorable Burhani Mwami Kaija ayogedde ku kyokuba nti abantu abamu abandirowoozeza ku ekyo abandikoze ekyo kyoyogerako ekyokulowooleza ensi n'okupulaninga n'okutegeka bo oba oliawo embeera eno tebakosa balina fuel cards boba oliawo n'emisala gyabwe esobola bawanirira okuyita mu mbeera ne bwebeera mbi kyo okyogerako ki mu mbeera eyo ideally Honorable Kaija kyayogeddeko bukyandibadde naye tosuubiranga enkima okusala omusango gw'ekibira nga already there is a conflict of interest nti kyayagala okugamba nti no kiveewo is a beneficiary emotoka ya member of parliament esente ze baba mu allowances mwezi baba mulimu ki esente za mafuta bagenda okukozesa so already ali covered so what does it mean nti olwaleero twandibadde nga tufuna abakulembeze abandibadde beerekereza baleke okuvaayo nga bagera ku bintu ebigenda okusanyusa abantu oba okubasasamaza naye babeere objective mu kwogera ku nsonga eziruma mu muntu wa wansi okkiriza nti abakulembeze be batuyiyeeyo be batuwaddeyo mu mbeera eno yonna ey'obugubi gye tuyitamu ensonga gyenjogeddeko Mwami Apollo ntandise ne direction gye twandibadde tutunulira nti we should be far looking ahead mu kifo ky'okutunulira embeera eriwo olwaleero nti kye twandikoze have we explored the solar energy system nti ekola etya have we explored how are we going to empower our people down in the different areas that form up Uganda omulimi wabanga alimye ebirime bye asobola okubisupplying abantu abamuli okumpi without spending so much ne wabanga asobola yeke nyine okufunamu akatono kafunye naye nga n'omuntu oli ayetaaga those commodities naye akoze eki azifunye kyakubiri nti factories ze tulina if they have been relying importing production materials raw materials okubijja ebweru can we re-engineer tutunulire nti no ebintu byetwetaaga okukozesa okuva wano raw materials weeziri can we utilize that ekisintu ensonga enlwaki sometimes these factories do like that is that the cost of importing some of those things are cheap than what is available locally yet if they invested in using the local materials ojja kwesanga nti in the long run exactly kuba woteekamu emisolo gyagenda osasula nga ayingiza akola atya ono akozeseza ebyawano omuntu gwabiguzeeko agenda kubanga afunamu naye kenyini wa factory agenda kubanga akolamu so our leaders and policy makers must look at a direction where they must be beyond the current but looking ahead kubanga tujja tunulira lwaleero sabuni omuntu gwa sabuni gulinnya kuli ku mutwalo experience has shown nti as essente z'ebintu bino buli zirinnya it is less likely nti zijja kukka wansi unless there is a drastic measure that has been done amafuta ge twali twogerako bwe twali mu covid and before covid waliwo petrol stations nga zo amafuta agazo beeyi yago ebeerako waggulu niwaba buno petrol stations obutono amafuta gazo nga gali wansi ebeeyi we twagenda mu muzibu wetuwaddemu emyezi 2-3 emabega nti ogenda ku shero nga amafuta ga shero at least galiko wansi ogenda ku petrol station ya Burhani eya bulijja badde wansi nga ate yo eri ku kasanvu bano bali ku 15 ne ujja nosanga olwaleero nti I noted it in the past 2 weeks nga shero amafuta gayo gatadde ku beeyi yemu at least wembadde nvuga mu Kampala wonna gali ku 5 kinana across kati lero batandise 5 ne wesanga there is something that is missing chendowooza shouldn't government right now and policy makers be looking at rethinking the privatization policy and the free market economy tulabe how best can we revive our people kubanga ebyo byonna when you have that kind of economy as is oli ajja kwagala okusera kyalina
afune kyatalina naye mu kukola ekyo omuntu wa wansi atalina bintu bingi byakutunda aba agenda kubanga anyigirizibwa. Ekitegeeza mwe namukanyiza nti okusubjectinga economy to market forces eza supply and demand oba oliwo kyekiviiriddeko ensonga. Yes, doesn't work anywhere kati. Katono nnyo Kaija twogere ku nsonga y'emisolo kuba nayo yemu yayogeddwako nti ebimu emisolo egyaleeteddwa egimu emipya gye giyinza okuba gye giviiriddeko ebintu okulinnya. Gundi gavumenti yaffe tulowooze nti etunudde nnyo mu kukamula n'okukamula abantu okubajjamu omusolo netalowooza ku bisobola okuva mu nkola eyo. Omanyi anti kyegambye nti gundi ngagezaako okutereeza economy ya America ngeze mu credit crunch yakima omusajja gwe bayita Paulson yali omu ku basajja abaali ku Wall Street nga balina banks era Paulson kyeyakola n'atuna emigabo gye najja ng'amanye ekizibu ajja akisalira amagezi. Olwayo mu Uganda abantu bajja without experience akati bwamala okufuna ekifo n'atandika bizinensi eri mu layini eyo oba ntegereka bulungi kaakati nga bw'aba akola etteeka akola eriiso likola ki ligira lirina okuyamba ekintu kyekijjobola otunuulira nti abaana nga baddeyo ku masomero bw'otumya ebintu bibatwala singa obadde munnayuganda ng'obadde ova vugweru nga weerabiddemu ennaku z'okukola ki z'okgenda ku masomero oyinza okulowooza bagenda kwanjula naye ng'obalaga nti osanga ndowooza amasuti bagenda amakooti amakanzu bagenda gambalirako mu maaso keeyo ng'oluusi kubulako omwogezi ng'ebintu bazaga nga luyala omwana tagenda kusoma oyo najja naga kubanga naawakewuwo toilet paper 12 bwe tugaa nti buli omwezi akozesa mu myezi 3 luyala ekyo kisoboka bakadde baffe abasomesa mu butabo obw'ekitundu tugambe mbw abasomye kati babasinga okumanya oyo najja nagamba nti nti omwana ewa P1 n'omusaba lwemu y'empapula luyala lwemu y'empapula agimalawo lulife twalinga tusoma tetwasasulangemu omwaka kitegeeza te waliwo byetasoma olw'okuba mbu twayita lwemwe naye kati buli taamu olina ogikola kyo gireeta nga toni condition n'erinnya teririiko. So kati bodda ku kino ekyomusolo nti ba regulators bali far away with the reality. Ate kireese obuzibu mu ggwanga muno naye ku nsonga y'ebyomusolo abantu abasinga okufuna sente ennyingi oba abali mu kukola businesses ennene ate bwe tebaba musolo baburuhani bibaguwa bapolo mumuwa omusolo kati ayina akati ng'ate gavumenti yeetaaga omusolo naye buli atuuka ali nti kano ndi mukasaako omusolo kano ndi mukasaako omusolo naye bagenda okugwongeza walaga awo nyinawo interest awo tosawo omusolo kakati bambi already member wa parliament talina musolo gugibwa ku ssente ze kakati bw'okkirira bwoti nga bawanayinki balina okuguwa omusolo genda gwokebere abe bakuyitira abagagga abasinga obugagga mu Uganda muno olete URA lisiti y'abantu abasinga okuwa omusolo amanya gaabwe gaba abanene tebasasula misolo tegaliiko fa babulijjo tegaliiko anje ni mugandi awaliwo kubanga sooka okwate singa buli omu asasula kyetuyita mu economy their fair share of the taxes nti buli omu omusolo gwasaana okusasula n'agusasula waligenza okulaba ng'ono wa wansi waliwo bamuleka kati sooka otunule bagambye nti buli muntu agenda okugula poloti ng'eweza miliyoni 10 mbu yeetaaga tiini namba okufuna tiini namba akawaayiro akamu ossaamu kye bayita omulimu gw'okola piza nti oli wabe olumubuuza oli ki ndi mulimi naye ng'omanyi walima bweyenkana tewenkana na studio eno nga bassaako ekigambo faama beeri mu ratingi zaabwe faama alina ki alina omusolo gw'alina okuwa bunga ndi buli mwaka olina okuwa omusolo ogwo kakati ko nga togusasula otuuka bakubanja waliwo bajja okutuuka Kaija kyoyogedde kiri nti abakola policies ba policy makers tebamanyi kituufu balina kyotira conflict of interest nti balina bye baprotectinga bakimanyi
naye ate balinamu okweyagaliza. Yes, kakati bo ne baho bagana omusolo okulinnya kati nga nabuuza gold. Gold bamujjaako buli kilo $2 Gimitwalo 72. Kilo ya gold ya milioni 10. Oba mwabigwe agiri emitwalo ng'etaano plus ziri milioni 10 plus 10 kale ku milioni 10 gwe government ekyobugaga kya Uganda ekyomutaka nogamba okyagalako emitwalo 7. Kakati nojja genda gwa walondo nakola calculation y'ekintu ekyo n'ekipima n'ebintu ebirala ebya bulijjo ng'ogenda okulaba nga by'ebintu ebirala babijjako kakati nga percent ngo babijja ku percentage ne bagamba airtime wasingi 10 usasula 30%. Ze siringi bisatu kuliko ne VAT. Kakati bwogula airtime VAT inclusive wa milioni 10 usasula milioni 3 musoro. Bwogula airtime wa milioni 10 usasula milioni aga. Ne gold wa Uganda kyetuga nti bino ebyobugaga tunabyetuwa tubizimbemu enguudo gwogambe mbugoyagalako mitwalo 7. kweyagaliza ekyo kitegeza nti ali mu gold abagambye awumulekeewo nammwe awumulekeewo. Kakati olwokuba kati gavumenti batalina musolo nekkirira ku sabbuuniwo kuba buli mwamu mukola ki amukozesa nekkirira ku munnyo sukaali nekkirira ku ngoye zino ze batwazibwa basola ku minzaani ne bagaba buli kilo ya $3 naye nga engoye ezisinga okuzitwa zikadde ez'abantu baffe mufuna nkola zikapiira zisirikizaabwe ate ezo tezizitowa nnyo. Kakati zo ne zibanga zigenda kufuuka za ssente ntono. Kakati ojja kulanga abantu baffe balemeddwa okwambala kubanga ng'engoye zalina okwambala ozaddeko ki nti abantu abatutegeerera kankuze ekigambo okututegeerera basalawo ate okwetegerera. Ebungereza wali omubbi bamuyitanga Robin Hood. Ensonga y'okweyagaliza n'okuba nti bo oba oli abo bo basigale nga bali bulungi. Lwagira bakyegambye kalegaagambye katumba ka parliament bamuwa mileage ye wa mukaso bwagwali nyafiirwa naye bali bayita ba directors ne bamuwa kadi kakati omwaka parliament ye bamuwa mileage nga nawe gwepa nawe bane mileage kyaji naye emitwalo gyange 10 gijja kuntambuza ennaku 3 kati ye tebamuwa 10 kuntambuza ennaku 3 ye bamuwa mu lita kati kadamugamba lita buli wiiki tusuubira ojja kunywanga lita 4 kakati lita 4 olw'enzinzo waza emitwalo 10 enkya za 12 yeze tezikyuka kati ono wa lita 4 yatandika proposals owa kadi kadageno gyatya nekire kubanga talina bwafuna talina kizibu kyafuna. Twetaaga abantu bayita abayivu ddwa nga ddala twasoma. Nze nali njagala nnyo omubbi gwe bayitanga Robin Hood yalinga Mungereza. Robin Hood ngabba ku bagagga nakola ki naawe abaavu but anti-taxation fair taxation is about bali abalina ekinene bagyeko osubsidizing eki oyambeko abaavu bapapulesi koba okusinziira ku kyoyogedde ffe ate abaavu kakati bebanyagulula ne bawa abaki abagagga. Bulwani katono nnyo ku nsonga y'emisolo ndowooza ate yo topic engazi nnyo naye ate tukyogerere mu context eno olanga emisolo obuliwo gyandibanga givuddeko embeera eno y'abantu ababulijjo okunyigirizibwa nga bagibwako ate ekinene okuyamba abanene ate oludde abayinawoko. Mwami Apollo n'abatulaba ku Salt TV amafuta getwogerako actually kigambibwa nti mu Uganda ge gasinga okugibwako omusolo munene sigi nga 10 oba nali mbaddeko kansala ku KCCA ate nembeera deputy speaker. One of the things byetasobola kwewala gwe musolo era olwaleero wenjogerera yadde nga council erimu abopposition nga be bangi omusolo mu bantu gusoloozebwa mu Kampala property rates trading licenses house plans fees and so on byonna bikola ki kubanga omusolo ye engine egenda okulaba nga emirimu gikolebwa egyawamu nti Mwami Apollo obanga olina sentezo ennusu omutwalo nga oluguudo lwetaaga okukolebwa omutwalo ogwo tebusobola kukola luguudo
oba omutwalo gusobola kugula ddagala ne guteeka mu ddwaliro naye Apollo n'okwata Honorable KAIJA n'okwata Burhani ne tukuŋŋaanya omutwalo tuba tulina emitwalo 3 ojja kugenda okwesanga nti nno osobola okuzimba oluguudo bwe lubanga lwa mitwalo emeka 3. Ideally emisolo kyetaagisibwa okulaba nga tufuna development. The only problem weviira era ne president wange President Museveni azo akyogerako is how this money is handled, how this money is managed, how this money is spent and how it is collected. The collection is being collected and some people choose to okulaba nga bepe n'okuba omusolo. Yes, KAIJA agambye naye ogubaguze bepe na misolo faba ekyo sikinako bukakafu sikinako data ajoga nti abanene bagwepe na koza at least jembadde tubadde nga entertaining abantu abajja nga bazze okwemulugunya mulimu abawandiisa abagagga mulimu abawansi buli kizimbe kyolabe ky'omugagga mu kibuga muno kiwo ki omusolo abakozi abananyini makolero bawa emisolo webanga waliwo bataba musolo then the person to take on would be oli alina okucollecting omusolo lwaki bantu bakola ki tebacollecting naye ng'ekyo kireetamu aspect gye mbadde njagadde okugatamu esooka nga ne mu kino bw'okitwalidde nti corruption is one of the vices that is going to hinder and hamper what is supposed to be done. Nti omusolo guba nga gukuŋŋaanyiziddwa gukoze ekintu ekigwanidde okukolebwa nti mbanga ngeze mu ddwaliro nsobola okusangayo eddagala erigenda okunzijanjaba bwe nabanga ngenda okujja kasooli mu kyalo muleete e Kampala ajja kutuuka bulungi e Kampala emmotoka nga teguzenga eva mu kuba emirundi egiwera amafuta gano bwe tubanga ffenna twagala okulaba nti nno abantu buli omu aganyulwa. How do we deal with that? We must be thinking in alternative measures. For example, nja kugamba nze nga Burhan waliwo ebintu byenda banno wembanga ngenda kaddiwa mu bukadde bwange Katonda nga nkyakuumye besina kubanga nkola so tojja kuga nti jangu osasulira amasannyalaze g'omu nju nga nyina sola tojja kuga nti jangu osasulira amazzi ga national water nga nyina borehole gye nsimye ewaka obanga nyina water harvested ku tanks mba nzigula n'ebintu ebikola ebyo byonna mba nabisasulira omusolo ebyuma ebigenda okukola bowa mba nabisasulira omusolo n'olwekyo even the maintenance of those things bwe mba nga nsobola okukikola then bine emisolo emirala gino ngenda nga ngyewala naye ate omuntu atasobola kikola yandikoze atya ojja genda kugenda mu byalo ebisinga kati olwaleero ojja kwesanga nti abantu abamu abatasobola abatalina amazzi ga national water balina those alternatives. So omusolo si kye kyandibadde ekizibu but the challenge is how is this tax being put to use. Okay, Katonda mu dakiika emu ate okuba nti abantu abatonotono ate mpozi ogambye nti tokirina ku bukakafu eky'abantu ababulijjo okuba nti be bateekeddwako akazito akanene ku musolo naye osobola okyogerako ku banene ogutuntundu ogunene ogugwa banene for me balina fuel cards ekitegeeza tebasasula misolo gino eminene nnyo egiri ku mafuta ate oba oliawo n'obulamu bo banguyira mu mbeera eyo. Mwami Apollo n'abatulaba my idea is abantu bano ekibaweebwa cards ezo parliament yebisalawo tetusobola kuddamu nindako tetusobola ku revisinga mu policy KAIJA nga bagambye abantu abamu nabo ne bafiiringa ku mbeera gye tufiiringa Mwami Apollo ne tutandikiddeyo nti abantu olugero lw'ekinyankole baluŋŋamba mbwe ndaali zikwefa nti mbwe enkoko emaamira bwefa mbwe amagi gavunda kakati mbwe abasajja kibakikola nga mulina okulabirira Semaka kuba mbwe yatobera amaka era yalina okusooka okulya kute asooka nga yingi bwe nabadde ntandika Mwami Apollo nga tumaliriza program tusobola okukkaanya nti poliisi erina okutunulwamu okusookera ddala ku kyokuta economy ne bagirekera market forces eza supply and demand then ekyokubiri n'abamu ku bantu ba policy makers nabo babeere mu mbeera ebasobozesa okutegeera omuntu wa bulijjo kyayitamu simanyi Mwami Apollo gwe nabadde ntandika program my submissions nagedde ku planning ahead than dealing with the immediate in the short term ekyoyogerako it requires planning ahead nti olwaleero Burhan wabanga ali mu office eno anatuko kulitayaringa can we redesign nti omuntu agenda okujja mu office eyo ono byabadde afuna bisobola okubanga bikyusibwa okulaba nti nno buli kimu ekigenda okukolebwa ekigenda mu maaso abasobola okifiiringa that is one. Two, you cannot talk about okukyusa mu policy direction y'ebintu byaffe
nga okimanyi bulungi tino the key people mu kudeciding ebyo for them they are not taxed at all. I remember I even had a press release ngachali ku State Hall when members of parliament made a law exempting themselves from paying pay as you earn and another tax. Why? Because the person who is earning outside there is paying pay as you earn. Yes. You as a policy maker oja kumanya buzibu empitamu pay as you earn. For example, wenabanga I will give another scenario nti amasomero ngampumba umba. I'm a teacher by profession, I'm a proprietor of a school. But they are going to ask you to pay income tax. Na yete wamanyi at how you are progressing and faring very well. Yeah. Do members of parliament do that? Okay. The policy makers must be able to redesign what fits them and also cascade it into the public. Exactly. KAIJA dakika ziri bbiri zokka ng'owumba wumba. Ekirungi nti naawe gy'olaga gy'osuubira okulaga eyo. By the way, ina fulaga bagikuwadde oba temunaba. Olabawo embeera yonna eri tusobozesa ku ssaawa time X. Policy makers bakirize tukendeze ku misaala gyabwe, privileges zimu tuzigyewo oba oleo bafiiringa kye tufiiringa. Olwaleero ensi ezisinga okubeera ennungi ate si America, si Bungereza, si Germany, Maka, Finland. Nga kye baagezaako okukola kwe kuleeta obwenkanya. Nabadde juzi mpita e Kayunga, jajanga ayinza okuba nga ndaba endese nakuyizeewo nga bwadde ku makya nnyo, naye ng'olaba amayumba amalungi naye nga tegali mu kikomera. Ekitegeeza nti abantu b'omu byalo eyo balina neighborhood gye balowooza nti balina obwenkanya nti buli omu asobola okusituka. Bw'otunula eno buli omu abatya balina be batya. Oluusi kisenge kye tusooka okuzimba tulina okutandika okulowooza okumanya nti bwe olowooza mbu oli bulungi nnyo you are not safe. Okay. Twelwana okulaba nti ffenna nti wadde bw'oba oyagala emmotoka ennungi n'oli omwana wa mugeto ajagala. Bw'oba oyagala ennyumba ennungi buli omu gy'ayagala. Bw'oba oyagala omwana w'okusomera awalungi buli omu w'ayagala. Kakati tukole society eya by the theme yange ya East Africa is to create a community of opportunities. Nti buli omu akola. By the way, singa tutandika okuruwadinga hard work tuli bwakola n'amaanyi asobola okutuukayo. Nekiba nti watabawo nti waliwo class eyambibwako okubeera obulungi ate ne bagikolanga ng'okutoba n'osanga omuntu CEO nga byonna yalina essimu ey'obwerere, yalina emmotoka ey'obwerere, yalina ennyumba, yalina ebiki, ate kirina ku kasalako ak'emitwalo 3 kuba mugamba mbwate kufupangisa omuzigo kugula airtime gonakubira mukamawo kokola kye ne medical allowance obwenkanya by'eddagala ly'ebintu byonna. Singa tufuna akulembeze nga balina mindset reducing a gap between the rich and the poor, eyokugabanya ebyobugaggafa ebyennyini ojja genda okulanga n'omusolo nga buli omu aguwa. Tegeeza nga tugenda okukaana olw'omusolo demonstration nga ffenna kwetuli watabaawo abalala ebyana n'abaana. Kale Alexol TV program omonyo ku makya enkyaleero bwetyo bwetambudde tutekwa kwebaza olw'okuba nti obadde naffe tubadde tutunulidde embeera ey'obutali bwenkanya obuli mu kiseera kino nga okunyigirizibwa kweyongedde obaolyawo ku bantu baffe aba bulijjo ng'abamu obaolyawo balina privileges bwe baliko obulungi embeera eno bannamawanga nga tebagitegeera. Katwongere okusaba wabeerewo obwenkanya nammwe abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mulowooze ku bantu bamwe ababalonda n'abantu abali wansi aba bulijjo. Nteekwa kwebaza Harold KAIJA, nebaze Honorable Burhan Byarhanga okuba nti babadde naffe enkyaleero, nebaze nammwe mwenna abadde ku program. Katuddemu olunaku olw'enkya.